enkalu mu NRM top NRM leaders nga bano abamu ku bo babadde babwakanya ekya Anita Among ne Thomas Tayebwa okubeera nga baddamu okwendoosingibwa ku bwa speaker ne deputy speaker. Munnange abamu era nga bano babadde bawerako nga ba NRM figures abanene nga bano ba opposinga okwendoosinga speaker Anita Among ne deputy speaker Thomas Tayebwa mu closed meeting eyabadde ey'omunda ey'ekibiina. Naye General Museveni munnange nga bwe kiri bino byonna n'abikyusa n'abiteeka upside down, era endowooza zaabwe munnange nga bulijjo ye n'abasalirawo. Simanyi lwaki tagamba bugambe nti ono noono leka be babeera ba speaker ne deputy speaker, kubanga kakati waliwo ababadde baganye nti nedda abo si bantu balamu, bantu babi nnyo, si kuba opposition bokka wabula ne kuffe n'emmundu bazitunuuliza naffe bennyini. Kakati munnange bw'atyo n'abamatiza nti balina okubeera nga babawagira, balina endagaano zaabwe. Kakati munnange wabaddewo ba influential figures munda mu kibiina kya NRM ekya National Resistance Movement, era nga kigambibwa okuba nti munnange bano babadde bagaanye okwendoosinga speaker Anita Among okukosa ne deputy we Thomas Tayebwa. Nkugambye nga Museveni atunudde bw'ati, naye oluvannyuma bw'atyo n'agamba nze ŋŋambye nti bano be tugenda okubeera nga tuteekayo. Kakati munnange objections zino, okuwakanya kuno kwavudde mu meeting eyabadde ey'akafubo ennyo Central Executive Committee SEC ng'etudde wali ku State House Entebbe. Munnange NRM ne resolvinga okubeera nga ba-endoosinga ne bakkaanya okubeera nga ba-endoosinga, tebakkaanyiza wabula bakakiddwa okubeera nga ba-endoosinga Anita Among ne Tayebwa nga deputy we, era bano nga be basolo candidate ku kifo kya speaker ne deputy speaker. Munnange nga okusalawo kuno tekunaba kubeera nga kutuukikako, wabaddewo kalumanywera nti at least ng'oggyeko bano ab'ekyama basatu ku ba SEC members baavuddeyo butereevu ne basanguza ne bagamba nedda tukyalenjinga endorsement, tetwagala abo bakomewo. Bano be baani? Kyotera MP ono nga naye muganda wange yanyaga obuwanguzi bwa Geoffrey Lutaaya, yabunyaga era bw'atyo n'alangirirwa Haruna Kasolo Kyeyune eyalemesa Kingisaho okukola ekivvulu ekyotera. Kakati ono era ng'akolanga NRM vice chairperson owa Buganda, akolanga state minister for microfinance, ono yawakanyizza Anita Among BDA okubeera ng'afuna ekisanja ekyokubiri, era amawulire aga Daily Monitor garipooti gagamba nti ono nga anenya omukyalo ono era naye still eyapalapalanya okuba nga ayitawo unopposed Bukedde Yawumani MP ataalondebwa mu kalulu wabula eyapalapalanya, ng'agamba nti Anita Among mwe muviyo gye gyakoze gyonna tagikomya kuba opposition bokka, wabula naye kennyini nga Kasolo mbu Anita Among yamuteekako ekifuba nga tayagala ayitemu. Kino munnange ne kyongera okulaga nti waliwo obwonkeeke bw'amaanyi oba internal tension mu kibiina kino kya NRM. Naye nga bwe kiri nti munnange Museveni ye bw'ayogera olw'okuba nti bonna bali mu nkola ya Save My Job ne Haruna Kasolo, kati byalina byonna ebyo microfinance n'ebirala, naye nga baatandise okubeera nga bamusojja
kiba kitegeeza ate akoteka bukotese mutwe bw'ati bamubuuza zituukiza microfinance ng'asiika ati kakati munnange bino byeyongedde okubeera nga bisajjuka. Vice Chairperson owa Eastern Region era nga Soroti City West MP Calvin Echodu bwe yeebuuzizza kugamba nga naye akuba ebituli mu endorsement mu kuwanda eddusu ku Anita Among nga ye n'agamba nti nno waliwo ebintu bingi nnyo ebiri unresolved ebitanaba kubeera nga bitunulwamu naddala ebyobufuzi etteeso nti Anita Among ataddeyo emivuyo mingi nnyo, waliyo political grievances nnyingi nnyo mu tteeso obunkeke bw'amaanyi. Echudu oluvannyuma n'asaba General Museveni alina munnange okutunula mu nsonga eno sub-region eno esobole okubeera nga etaakuzibwa oba etaawuluzibwa ku Anita Among kuba abali bubi. Kakati Deputy Speaker Thomas Tayibwa naye n'afuna obuzibu kubanga muna business era nga ono bagamba NRM Entrepreneurs League Chairperson Haji Hassan Basajja Balaba ng'agamba nti Tayibwa naye yamukkakkanako nga ayagala okubeera nga azikiriza ebirooto bye mu internal elections oba mu bumyufu bwa NRM. Naye munnange Deputy Speaker Thomas Tayibwa n'abyegaana n'agamba kakati Haji Idi Basajja Balaba ono nga ye MP gwe balonze Bushenyi eyo Ishaka era nga mutabani w'omugagga Hassan Basajja Balaba bw'ati munnange yalangirira ebigendererwa bye okubeera nga akontestinga nga Deputy Speaker ku kifo ekyo. Naye bino byatemeddwako ettaka tebyayogeddeko mu meeting ya SEEK tebabyogeddeko babimye amazzi tusirike kubanga Museveni yabadde amaze okulaga sayidi. Kakati munnange newankubadde wabaddewo objections zino zonna Museveni ye n'abackinga endorsement n'agamba nedda bano nze bempanzeeko eddusu era n'akuba omulanga eri abakulembeze b'ekibiina okubeera nga enjawukana baziteeka ebbali bafokasinge ku bumu. N'asuubiza nti agenda kubanga munnange abitunulamu yize yayise local issues ezaleeteddwa amaloboozi oba dissenting members n'agamba kale tujja kwetunulamu era nga bagamba nti Museveni mbu ku nsonga y'abano Anita Among okubeera nga agamba nti nno be babeera basigala palamenti egenda okubeera 12 be babeera babaawo. Yagambye nti bano bu government business bagikwasaganyiza bulungi nnyo naddala mu kubeera nga banafuya oludda oluvuganya mu palamenti ye11 bona okuteeka palamenti mu order. Kale munnange bwe batyo NRM leadership nga talina kyakkola ate omunene ayogedde nga balina kufuwadinga amannya ago agabadde endorsed eri party caucus okubeera nga be batyo bagatwala ku folo ya palamenti okubeera nga balondebwa nga bwe kyalambikibwa mu palamenti mu article ey'ekiranamu 2 mu constitution the speaker deputy speaker balina okubeera nga balondebwa bamemba ba palamenti okuva mu bo bennyini. Kakati bano essaawa eno bazzeeyo bafuuse ba MP kubanga era bo nga bwe bakikola nga bapavingawo nti tugenda kusobola baali batunda ekyakubeera sipiika Musimbe bwe bakoze awo muyitirivu kitegeeza bya bakamaawo bakama ageze ne sente empitirivu twagala kuyitawo unopposed era Anita Among akoze kinene nnyo mu kuwanduukulula naddala abuludde oluvuganya abannombo. Kati weewuunye Museveni ensonga kwasinziira mbu kubanga bakoze kinene nnyo mu kulwanyisa oludde oluvuganya. Jjukira nti balina omulimu ogw'okukola temwerabira
nti baagala okuyisawo Muhoozi mbu ajje Paalamenti ebemulonda kati engeri kiri nti bebasinzayo ababaka abangi nga NRM kati awo batugaana okulonda ba pulezidenti ndoza tulonde ba MP bokka kati ba MP batulondere kati nga boolabye bwe batudde mu sseeke yaabwe ne basalawo Tayebwa ne Anita Among kati bwe batyo baagala kibi kati bwe batuule wali amanya bagaforwardingeyo balondeko pulezidenti kati Muhoozi ayiteho buyisi bwatyo bannange. Kale bano kigambibwa okuba nti si be baasingayo era aba NRM bakyemulugunyako nti they are not the best for the job naye just because nti baalayira okubeera nga balwanyisa opposition y'ensonga ye Museveni alowooza nti bano bamanyi nnyo opposition bajja gidyekadyeka basobole okubeera nga bayisaamu akasente. Jjukira nti babadde ne bapepeya nabo era abantu be batyo tebabakomyawo mu Paalamenti ne bwopepeya nabo oyinza okwesanga nga ate munnange weezisinga z'oliddeko zezikoze eki zezikomye abo bonna tujja kuba tubatunulamu baani abaali bapepeya ne bababba amanya njaga kuleetera wano bwe nnaaba nfunye obudde. Mukama Katonda akuume tusinkane mu mboozi zaffe eziddako. Mwebale nnyo.